nebaka wateka wechi batusenga sina muka mama batayiri ate nze atayiri nemaze okukola nga ndika kutayiri amira wafenga gamanti buli muntu anebakire munga bweba fenna nga tusayo kakokola tu nagamba kati ekyo kiwe base kyekitu munange nebaka bwente bisere bakusomesa ate wali ate neno nebakireze nekyusa atalina kwekyo era wekyusa odda kuguli omubalalu nebakira oludda lumu mpaka kumaca wekyusa mukati nera noddayo aye bwetwekyusa tulina edduwa yaawo bingi nnyo byenjiyennamu olusi wekyusa notegeerera kweki munnange yagamba tutegeera munefe twagende ku mukolo nerayira twali bemusi twayiga nenaaba y'abakazi obusiraamu onaaba booti ne booti ne wakati anti olongamu janabba ogimanyi janabba kunaba bitundu byakyama janabba okunaaba nga mumaze okuzanya akazannyo obweddanga bokayita tulina enaaba gye tunaaba okitegeera kati enaaba gye munaaba mumaze okuzanya akazannyo mwekubayo ngalo nga nyaa edda nnyabo musiramu nanga ali abasalamu aleikum warahmatullahi onaaba otya janabba ate heivi omunaaba otya bintu bibiri byanjawulo omwana gwe noonya okumanya abinaaba mu bukyamu mukyo ekibaawo era kibi kati gwe bonaaba munaaba entuufu ofuna empeera ofuna empeera bayisizemu naye mwamukibasobola okikola yadde tuli musiramuwekibabasiiwunye ate owunye nti onabako bitundu nange waliwo bowulira nga gali amazzi galwawo okuvaayo gwe nokola otya newekama oba newekuba engalo ayi mama omukyala tegera ku mukyala kuba basomesa bakyala era n'abaami nabo ndowooza era nabayemu naye fe abakyala waliwo ate aba plus size omukyala oli agamba nti fe tweweeko nnyo kuba tuba n'ebinyamanyama ebyo okitegeera kati tusooka netunaba paati y'owansi okuva muno mukiwato paka wansi noweekuuta bulungi oyinza noba tokozesa kyangu kuba muyinza okumala nemuddamu akazanyo kati ne baba teweekuuse naye sooka onaabe paati ya wansi lwaki kuba yebadde mukaki webale nnyo ate olumu bannaye ebigambo ebyo bijja kunzitowerera bifundikire kakati oyinza okusplashinga ennyo kambize mulizungu osplashinga ennyo kati kyetuba tusooka paati ya wansi nonaaba neweekuuta neweetereza era wanaabyeyo bulungi nnyo okitegeera nonaaba bulungi n'otukula otegeeza nti onaabye bulungi notukula wakagali amazzi kati nno fe batwadvisinga okunaaba mu nde nokwatayo olwenoyisayo asirweyo engalo zo oba wegama ngone bwagala mpaka wowulira nga watukudde okimanyi towulira nti watukudde naye ate nenyamiira nti abasawo ne basenga nga batugamba omukyala munanga olina nagamba tetukumaze todda ogenda ku mulimu kumaca kanako kumaca ekyo kyosobola okukikola naye gwemanyi nti sawa 3-4 muyingidde obuliri mumaze ovuddeyo naabi wekubye engalo oba okitegedde paka wazemu wakutte kati oyinza okwagala okudda ku buli omwami n'akuddamu butakusoya butwa ayagala kuddamu kusamba ogenda kubanga okutte walenga talina ne bwayita naye nga watukudde kuba ffe tulinawo eswala inbetween amazzi si mabika owulira kati kati n'omwami oganyise tuganyi n'omwami olaba ogenda muwaga enywanyagala ekyali mbisibisi ekyalimu amazzi otukudde munange kati mumala paati ya wansi eno funa wudhu nga bwe tugifuna abasiraamu muntegeera bulungi nnyo funa wudhu kakati olyoka okwata amazzi oba shawa oba kadomola oyire paati tusoka paati ya right ne tugiira emirundi 3 wegakunyikira nodda ku paati eya left noyira omaze okwekuuta lalalala owulidde leeta eya wakati wano na okitegedde kakati wa ati gwe okukweyira mazzi kyenkuamugyewo sabuuni owulidde okwata amazzi ogire mukamwa olwensinge mukamwa ne munyinde emirundi 3 nga jena bogimazi nga nzirayo nga kuba kazanyo oba oyagadde
ngoddangoddamu ekyo kyennyini era ngoberosa kati awo oli mukyalo mugenda taata tompasa ssebo sijja kunaabanga bwekyo sijja jjukba mu nnyo mazzi bwekyo ekyakunwanyi wagala nze ninaaba ku makya nga mmanyi nti ku makya tumaze okuzanya kazanya agenda nange ngenda kubeera banna ate wano bwe mma muzanya ekiro naabako nzenna naye ate seekuba lugalo mu lubiri nteekawo padliner oba totukudde ate onaasaala otya ate ngenda kusaala nzereka mpozi gwe tosaala mbuuze ku kyensa wama oyaŋŋamba mwatambula n'obugirita oba musezi obugirita makansi onsawoye Kikwaso, jirita, bakasi, kikwaso, wuzi, n'empisa tomanya. Musawo y'omukazi mulina kubeera ekyo kirungi kungoye just in case lutadde oteekamu otyo byona tubitegere nze banziba nnyo ensawo ekintu kye nasooka okugjamu ye waleti baatwala ensawo nga mulimu waleti na kadzi zonna nga bwomanyi kadzi eziri mu waleti yo nakyawa waleti okuva olwo esente mala gazisuulamu nze nekyawa nakoowa kati luli bwe nali zisuulasuula omwo mu luzipuzipu luli bwe nali sinatandika kwebikirira nga mbeeramu olugoye olusaala kati mbeeramu omusaala naki nesente nabo make-up byebyo nendaga muntu yange mbisuulasuula omwo mwanaye kyoyogedde ngenda kitandika okuteekamu ebintu ebyo otomanya nze omwange mubeeramu padliner kondomu muleddala linyambadde ate ekyo nasanaidia yeetagisa musawo yoteekamu kiddamu buto ate ate okute ku mutwe no badetereza oyagala kaveeko kagwe balabe kaweke nze muyange mubeeramu padliner mubeeramu padi mwalingamu ne kondomu mwalinga anti kati munaye ate kati negikozese nani nga ne kondomu ebeeramu yagoba embwa kati mubeeramu ne switi lwakuba olusitu lwawo okulya so nebeera nga nuuna mubeeramu empale yakyati okyusa munange eyinza okubisibwala ennyo tandika okunyaga amazzi so ntambula n'empale ey'okubiri naye byokka bika ebeeramu ebirala omusaala ate olugoye olusaala ate ndi busiraamu banyabo mwebala ennyo byonna byemubeera nabyo naye ng'omukyala byemwogedde bimu bituufu mulimu ebibulamu omukyala olina okubeeramu n'empiso ono doyini gye yagambye olina okubeeramu nejirita omanfuna newuzizaako ku mpiso olina okubeeramu ne bupatirayino nobwayogedde empale erina okubeeramu n'akaleesu nasirira obuto akaleesu ako kalungi lwa nsonga oyinza okwambala engoye ng'olusi tomanyi nnaku zo zikyuka zitya kuba abakyala abamu tukyusa ennaku bwogenda mu nnaku zezeetama ng'ennaku z'omwezi 25 tekigana kuddamu awo mu 15 tekigana kuddamu nga lumu ogenda otambula bwotyo ate noddako emabega oba obitegedde kati bwekikugwako ku mirimu eno gye tuzungira weebikako kaleesu paka wootuuka wonoogula paadi oba wonookyusiza olugoye olulala oba okitegedde kaleesu kano kakuyamba ejirita olugoye lupasuse nalwo kyangu nnyo kyakufuna wookyama n'otunga waawo paka ejirita ezo ziyamba singa olwala luno lulina akantu kokutteko nelukusonga nolya nga lukufometa oliwaddemba okusalako akaalaako nekavaako akabadde kakufumisa oba okitegedde n'akasenya kali keetagisa okubeera mu nsawo nga nasulayo ng'ova kabawa mu ndeba gyembeera ogenda mu tawuni kola ndate ntya ng'akasenya kabeera muli oyinza okulya ebintu ebirungi ebyenda bino ne bigigoya emmere nga tebigiza waggulu n'ovangamu akasuwa kabyeno oba okitegedde ogera n'osenya akawooka nekabanga tekakuvaamu awo n'ofuba okulaba nga nnono kyayogedde ekyokutambulayo ne buggaamuggaamu ng'obwo oba okitegedde oba okulya alyako akamu akano oluusi kamanyi okukyankalana era kati tulya kankyankalanyeeko gwe katyakako manzitegeera ofumako no mugalamuko mu bwangu munange nokasiibo sunna tugenda maliza ekisiibo sunna tugenda maliza tubeerawo nga tukyuma naye kirungi
mwenna abatulaba mwe bali kulaba abatufunamu ebyokuyiga bagamba okuyiga tekukola ki tekugwayo olabanga bali mu lwali n'ebintu bye twogera mubikwate abazadde mufeenyo ku baana bammwe ensowera ekwagala yekugwa ku ki omwana omuwala asera naani omwana omuwala asera naani naye abazadde abamu mutya abaana bammwe gemukoma okutya abaana bammwe kyova olaba ne bwanalaba omuntu nga singa abadde yamuzza mu mbuga za sitaani aba tasobola kugamba kuba oli mukambwe ennyo eri omwana naye omwana bwemufuula mukwano gwo mufuuka baki bamukwano buli mwamugambyako amuzza mu mbuga za sitaani amubuulira naga mangu oba okitegedde mwabamanyi ku nzungu omugamba bebi I love her. Ogirekeko katono etandikeko abo ndandika live gogirekeko for like 5 minutes. Martin Sekawere nete ono yazadde munange kana mukakubira kubaka kuna nete Martin kulika yazadde kulika baby munange kuliko mwana bakuyita tata kakati Martin okuze okuzaala kujagana kuliko mwana kulika baby
mukyala Martin yona gy'oli webale kutuzaalira bebi waffe baby boy kyakabi nnyo neno tulina eyafire tugamba ki tugamba nti today is a Freaky Friday nonensonga wandibadde nga wataddeko dasente olabike nga munange wegulira data agenda okuwangaza ennaku 3 namba Friday, Saturday ne Sunday zigwako Sunday ekyo tugabane ennaku zino yagenda gwawo naye kati kyenyinza okukola binange ono nga